Jaya sama nyota chimanyi ntino twade twamwegezezza muddo okumugo. Twade tugamba ogende ku live era kiba kyakuyita ko jango oli judge. Ekyo kakati gojjo okusalwa. Olaba nawe bakuyita muwala. Singa go bamanyide da. Kati ya samachi tokyagenda kudduwa. Kaza tuko kulanchi ovuddeko tokyagenda kudduwa. Kaza tuko kubanga takyagenda mu nsonga nga bakyamuyita era muwala. Tokyagenda. Kojja togenda kunja samira nnyo bambi. Kubanga eno gondi twaloze na nnyini waayo. Allah. YouTube butagenda kudda. Naye gwe lyedogo lyokola terisoboka. Tagenda kudda. Tuli aba. Terisoboka. Mbereza fei bwaweereza. Ani. Amasicho. Eyo omuyingiza mu bintu bino. Nasoka ne ngamba omwami we kagende. Nagenda. Nenda bango ngokaze serious. Mwami nga mwali. Neno nawe wagenzi wala. Tuli wakusaagirako. Sugar. Wagamba ki? Agambe black sugar yakola ki? Musajja kyo musiramu gwe nafuna naawe onsalako ebigambo. Wamma tuli musabuka. Wamma oyombe nani? Kye kibambaza amatala agatali magolole. Ate nno kojja naakulwana sabo ye yewadde engolole nawe eyezinze. Nze sirina gwe nnwana kuba ne bwemba obwerere ennyuma. Oya tunyumira mu ttawulo. Kojja yeeteekawo. Nedda bwe bolowooza neeteekawo batwambule nze naawe. Luli twali musa. Mukwano nze nvaako. Kubanga nze ndabika bulungi yenze oli Eva gwe bagamba Luli twali musa. Katonda okuvaamu ne bamala bakwambulira wano. Bayinza okugamba nti oba thunderstorm. Nekino ekisajja ekyedda. Nze ojja kubyogera byonna. Toyinayo kirala kyoyinza kwogera okujjako okuŋŋamba nti ndi wadda. Ate nga sigambangako nti ndi waleero. Abalabi baffe tubalamusizza nnyo mu programu yaffe Sabuka. Era tujja kusabukira ddala nnyo paka. Mpozi producer agambe tugenda bago bateekawo ki? Tolina magezi ago. Agambe mbutuzaawo tabuka naye banna. Baagala otumira ku mukyala Shamim Mayanja. Yonna gyali mu ddungu. Tukulaba okwata bu video obulumya naye bani amukwata video. Waliwo gayi gwe nawulidde eddoboozi. Nawulidde eddoboozi. Ajja kumbuulira namugamba waliwo omuntu gwe sitegeera. Naye bijja kuleeteramu obuzibu. Bambi ali eyo yeraliikiriddeko bana basigadde nagaye bannaaye tebabasiba bannaaye. Eno gye yava basiba nnyo. Nanti gundi bawawaabira babbina baali batudde ne bakoko. Ate ne baddamu ne bagamba bagenda kuwawaabira Shalom nagaba bannaaye. N'akomawo abantu bange. Nedda anti ekikuwaabiza oba okimanyi. Simaza ni bayinza okuwabira omuntu out of blue. Kitefu kiri nti bino ebigoye saabimanyira. Ulibekola bwerere. Manya omuntu yamanyira okuba obukunya. Kati bw'oyambala wabula ngenda kuva ku motoka ya Jalia. Akoze. Jalia ine pise myezi sebayo mukazi oyo. Atuwate motoka nga tebatuwerako n'amateeka. Jalia nape motoka najijjako switch ngandi n'abaana. Gwe kyoli okirabye. Anyizaka switch. Nezikira mu kkubo wakati wa boom. Buli kato kamanyi. Akanyigira ddala ne ka stopping nga yinginte. Lwaki ngamba nakusasudde? Lwaki ompimira obudde? Naye ate kati gwe weereetedde ebizibu. Lwaki okozesa motoka ya Jalia? Ate nina omulala ayinza okupa emmotoka. Tubamanyi abalina emmotoka ez'akabi. Laba ono. Genda mu ba Alika Rentals. Balina emmotoka eza luxury, ez'akabi, eza buli mutindo gw'omanyi nga swaga lyerere. Balina Jeep, balina BMW, balina Audi, buli mmotoka gy'omanyi ey'ebbeeyi. Bazirina ate ku miwendo egyawansi. Sawa zino sonde za Jalia asofune emmotoka. Osobolera ddala nga tofunye na bizibu n'abo bantu. Mukwano mponye Jalia. Alika Rentals basangibwa ku 309 Sliding Street, Dracut, Boston, Massachusetts. Bakubireko ku 978-852-277-98. Alika Rentals. Rent, explore, experience. Decently. Kirungi tuli mu Sabuka buli kimu bajja kumanya nti watabuse mu Sabuka. Jamu engoye. Nti bagambe nti sugar tap. Tulabwe nti oduno lugaye rescue bwe ne lujjane no kati tunegezaamu okuntuga. Bwe baba bakutuga bakola bati oba bakutugiranga. Tukira wane no kati gundi nyinzo firamu. Ngoye kizo uliramu emirembe tukuwe. Ze nyambala bulijjo. Ndaziriwa. Muweka swimming costume. Zirize walagidemu ekisambi. Neba na. Kati omanya abantu bachogeddeko nnyo. Wabadde ogenda ngagenda okuyingira obuliri nti webaka. Nedaleka mbabuze. Abadde okubya akantu ko bambi. Nedaleka mbabuze. Awo abadde obuzibu kisasitamyeko. Okulaba nti tayira decent mu kwambala. Tekitegeeza kusitama.
That is the only way I would know that Andi sigwo manya abali decent n'abatali fe tukulaba ne tukugamba kwambala bebagala era lero kibawonyeza inti no bagambe duwa bawe kankubulire yo kino ate munyizo la kulumunja kujano mbakunamire oyo oli bato ina kyo tukoze wolowooza fembe tubulire kitundu kyani kyo libotadde kungulu ate omanyi bagamba nti enkima gyekoma okwambuka kati ofuuse nga nkima gyokoma okwambuka n'okunama nze omanyi ngumikiriza buli kimu wamu aluwa gumikiriza buli kimu ogwo supervising wala isikulemena kuza sikyayogera buuza feyi awo shirishe basupervising endya yange ne basupervising ennyambala ne basupervising ebitundu byange ebyekyama kati yalidde gwe lwaki obitwalira ebweru mbunalidde guni sina lisi gye bali bampadde nti tolya gundi nze banankolera lisi ne baŋŋamba tolya gundi awo nga newe munaba temugikoze ŋŋenda kubalya bonna naye mpola kuba musajja muli mutinga temunnadda mu bulungi musajja mubadde mukyalina ebibatabudde wama fade relationship siri mu relationship mbona ali mu byedda yakutabukako yatagalamu kyokka ate obudde bwe wali tuteeka relationship ekyali ntamiivu ate ovuya nabagambe yabaddeyo mama ndi muddugavu nnyo sikyalabikola okuba nadde enyambadde ebya black abula no naawe yabaddeyo misana sia paka kiro ssaawa 8 bebi najja olweggula buli basooka bagenda mu parking ate wamuvaako kozi byatagalamu akyogere nitoyina munnange tukimanye neda nina omusajja naye si oyo kati gwe byolimu ebyo kati ate bano booli abalala bogamba okulya tasobola kujjamu lubuto anize ono tasobola kujjamu lubuto sente zirabirira abana kujina emyaka nali badde n'abaana babiri n'ekyokubiri ye kati n'olubuto nalwo nno luba lwetumiikiriza lugwe ku falampeni yali lulake kyobola sikyakuweereza message bayinza okudda mule bakebera essimu yange daga ekifaananyi lwaki ku profile picture yange kebeza essimu yo okebera ali ku profile picture yange yoli gwe mmanyi mwananga tafaanayo ng'ayogera nti oba yoli bwamanyi oba kikoma bangi alobozamu balobozi mulimu ne botomanyi ono aji aliwo yasama oba tebakukyawa omukazi aliwo nawe olina omukazi yakukyawa wali ku live wano nga wetu nasimanga mulamu wange jojo yogerako yono nenga ono mumanyi yoyo era omumanyi ensi yonna emumanyi mwaddamu baali balowooza nti tony serious okunjagala mwaddamu naye kati okikakasizza eno pano nga tetukirizaako bali mukwano mujja kwekyawa nkutidde ono muvuuka mumumanyi bw'oba ate omumanyi mufumbo towakana sina buzibu na bufumbo bwenze mugambeko nti njagala alina obuzibu kakati ye bwali bufuna ng'agenda gwe kakati eno pano tetukirizaako omuntu ali mu relationship sebo fe abakulembera okumenya relationship z'abantu ate ndi mulaavu nnyo twagamba tutya tetwenvaamu nti tebuliimu ekolaki emyaka giwa ekitiibwa tobanga mubuli muli wange gwejja emyaka nedda nze emyaka njiwa ekitiibwa kyova olaba njogera mazima sirimba twateesa tutya nti tetwagala mu ali mu relationship tetwagamba ate ali mulaavu walaavu y'omuleka ali mu relationship nakola ki ebyo ebintu tebyawukana teri mukazi ayinza kukyawono ng'amukutteko oyo akwata ku mukazi n'amuta lwakubanze gundi nina munnange gwenkola naye ku radio fo yaŋŋamba mukwano tebakunyongera ni ggwe ono tebamweyalira ne ate lwaki bakunyumiza nga lwaki bakunyumiza nga nza wendi gwe bali kunyumyako byona byagala obukumbuza bimbuuze naye baali babyogeddeko nga naye waali sibanga ate nze nkola ku radio fo alya n'alya ne bakazi ba mikwano gye era gwe bwolya n'olya ne ba mikwano gye feyina akakuli emeka ate fe mukazi wa mukwano andi mpangala nnyo naye kati be babuku mikwano gyange gyandibadde gigamba oyo atega ekibatu feyintega ekibatu naye nze kinsanyusa kono baŋŋamba mbu ono buli amutega ekibatu ate nga mwali mwaŋŋaana ebitundu byange byekyama birina freedom of kwegatta buli awulira obuzibu n'okubeera nti neegatta ekisinga okunyiiza tewali yali ankwatidde ku magulu simanyi ate bagakwatirira bakutuga butumi omuntu aŋŋambe nti nno naliyo nakwata ku magulu go nga gundi akulya ono yalya oli yalya mwali mwabaŋŋaana bankoleyo kalisiti baŋŋambe eshuga ebyo byolyaliikiriza tolya gundi ekitali ekyo
nchaba kutetenda kale mbanyumizaaki abakazi bayomba bakazi nina postage nalabye nga mpitaayita mbwe ennaku zino abasajja mwereza message temukyawangala yadde okumala wiiki nga mutega ekiba tumwagala kulya naye mbwedde abantu babatwalanga ku date mukye kyatukawo ku date kati abo bagende badde mu bedda be baalimu ffe batuveemu omanya abantu ate watuma mu bedda be bagwa anti kati waliwo ebintu by'ekisiru bye mwogera kakati abo be wabadde nabo babadde basiru banno bakugamba batya kati ebyo bye bakugambye bakusanzeewo okubikugamba bintu bya ku social omukazi awulira kati oli ku date yatwala omusajja ekyokubiri nze ndaba bwe nti ate yatugana nti okuspendingira ku basajja ate bonakola ebyafeeyi kati yagala bawafeeyi kubanga tebamuspendingira yasinga omanye byabwawangalidde mbwasinga kati ate waliwo oyinza okusanga namwandu ngaako oyo Hadija kati alina omusajja jagala omanye ekintu kimu omuntu bw'obogamba nti feeyi alisinga ate yakubwa amagezi ag'okwagala abasajja obeerera ddala nga namwandu ng'akuwa eddagala ery'okuwangaaza omusajja kati omuntu atalina mwana asobola okugamba nti bamuyonsa bati kakati no kyenkugamba byonna oli bw'aba kugamba ekyabasajja abedda bakutwalanga mu deeti bakulanga ki abedda gw'oli waddi ayogera ebyo oli wakakati oba oli wadda omanyi biwalamwe mwebuziza kyokola bw'olaba nti bedda bw'oyagala ddayo mu generation mwe wali oteekwa okubeera ate kyakubiri sirina wengwa abadde agamba atya Mane mbuzo bagenda ku date oba alirawo. Zikati agamba ekintu kimu. Abawala mwe bwennyini mwayonona ekintu ekyo. Omusajja luba kugambako ng'omubuzi osula wa okwata kubo ki. Ine banaya ani akubuza gy'osula. Erundi emekanga mulemera mu mamotoka. Bani. Boso buli yanko ngombo tolina mikono gye balenzi bagamba tete tugenda tegula. Kati nkutegudde. Kyebadde yala kifunya ate nkutwale ku date. Ye ni yabagamba nti nno omuntu okwagala ennyo kutwala ku date. Owa. Kyekiko Sudan muyonji musajja muyonji. Ngadenda kusanya funa mune kusenda alabika. Ati mbona woteka yeyo mbu tugirabe. Tugamba. Banga lyenteredde yange singa bagirabye edda. Kakati omuntu kyolina okumanya kiri kimu nti akwagala aba akwagala oba kututte ku date oba takututte. Omuntu akwagala aba akwagala oba kuwadde ebimuli oba tabikuwadde. Yejja kusigala nga akola ki? Kale kati kankubuze ekintu kimu. Kati gwe nabo bogenze oli ababadde bakuwa bimuli. Kamubuze ekintu kimu. Ulida kankubuze ekintu kimu. Ebbanga lyetukuliddeko walabako kutoyiye enkoma. Kyetaaga distance ki okusanga kati toyiye enkoma. Tewefula mwana muto togirabangako. Kale toyiye ebiti. Ng'olinnya ku biti. Ebyo ebintu nze saabirabako. Nenswa nokubira mama mumanyi mumanyira nonyena kuzira nkubira mama wange nayogera emyaka ku gundi ku interview. Mulekera kuloza. Tomanyi toyiye enkoma. Sibimanyi. Okuliza olaba toyiye. Toilets. Kiki. Toilets like toilets zo mu nyumba ezi flashing. Okuzo flashing. Mpazi ko kusomero nalabako ku latrine. Bujo simanyi oli muto bwotyo. Madam tawa myaka jo. Oli muto. Oli muto. Oli meba myaka gy'abasanga lyambogo. Meba tubannaye. Nebwe zijja kubula ekintu ebyo nabyo wasomya abawala bagala tumanyira. Okumanyira kumanyira. Musima abasajja simanya wali gundi. Tona be text je nkulise ngena kutu nkuluisewo nsoke wiki ngena kutula mbigezo. Naba text ona ngambye. Mbuye kenyini ayogera ye kenyini yagabira ku lunaku olumu. Ani yen gwe mboyo omuntu ayogera ate kati kankubuze ngenda wala nnyo bwe mba mugamba nti oli agabira kuno gwe kibalumira wa mbadde gamba nti anti oli private biri byagaba nabyo bibye abirinako right nze kati tudde ku kikyo kino tukiveeko kino tukiveeko kakati nkugamba bwe nti gwe bonaaba okyawoza gwenga owoza mbuno olunaku lumu simanyi ng'oli oba omugambye nti ng'otega ekibatu gwe diri wotandika okusaba chips ne liva omala myezi emeka lwaki ekyo kyo tokitunulamu kati oba oyagala olya chips ne liva omala obinsogole kakati gwe kyolowooza kiki kyosuubula ekyo kyoŋŋamba mmala emyezi 3 olaba oba kimaze okumera ennankanya magini nekirala kambuze mama oyafumbira kusimaya ku deeti wange yafumbira ku date yaye nga bitunyumiza. Ntiki. Date yeibanga ki? Emyaka emeka. Ngaba mu datinga. Date mujawula mujitegera mwogera bwogezi kuba ekigambo kibanyumira bunyumizi. No, I don't know. Abana basinga. Kati oba tomanyi sirika. Abana basinga budget babera balowooza. Era basinga
balagirira restaurant gyatagendangamu mmere gyatalyangako n'agamba ntwalako wano ate nalye ku mmere kankubuuze bwe nkutwala ewange wali ozzeewokko yo tebadde eti ye kye tuba tugenza okukola twakikolako tebadde eti bwe nkutwala ewange nenkugulira ebyokulya tebadde eti bana tebagala chips za kukubo n'enkoko y'omu butto kati bagala singa abiri avaika nga alidde ebyewabyo byamanyi byayagala temuda mutukoya bintu era kyobalaba nti ennaku zino bazunga nnyo bawoza mazima gundi lunaku lumu adduka kuba tali kubagwagwa ekintu omusajja gw'ogamba nti oyagala kudeetinga ndowooza oba oyagala kubeera naye si kyo lwaki ate omutwalo omala ekimanzi ja kulaba oba things will move on obiraba otya bwe tugenda kale ne tutuula kayanja tugenda kayanja bugadeni bwawali ngani sponsor I understand ngani sponsor wadde wamaze nzikiriziganya naawe tebeeremu olusooka tugenda kayanja ka kabaka eyokubiri netugenda mu gardens zawali ku Bulange eyokusatu netugenda nga tulaba ebibumbe by'emizigo olaba bano bennyini osobola muteekako deeti 2 mu mwezi gumu naye nga deeti ezo 2 waliwo n'omulala yamuteekako 2 oluveewo ng'agenda ku deeti endala kati gwe lwaki tolaba nga nze bwe nnyononeramu ssente kubanga onoonya ali serious bw'oyongeramu ki simanyi mulowooza mulina adiweya nkusanga mu paaka ng'odda Masaka ne gamba tusooke tutuukako tugende bweyogerere Masaka n'otuukayo ssaawa 9 ogw'ekiro tegenda n'okuwera 8 nga tayinza na kubuuza oba banaddayo ando nga ne Masaka ekikwewunyisa abadde agenda wa Tom naye yo programu agisa awoza motoka zimbuze temule mutumayira bintu bya kisirusiru ebyo bemuwoza mbu simanyi edda badetinganga bati edda waliwo naye ate baŋŋambye nti naye ate lwagenze ku deeti olwasulayo nga lwasulayo kinakindi oyo bayinza bali mukuba bagenda ku deeti nekiggwere mu motoka awo ate nayo ne batagenda gye babadde balaga temuda mutumayira bintu bya kisirusiru omukazi bw'oba oyomba ate nkumanyi nnyo ekyo kijjeemu omukazi w'ensangi zino oba oyomba musimaire tukyakatwala ku deeti simaire tuwangaza mukwano onawangaza otya omukwano nga osooka n'akulyaga 5 ayagala kuwangala mama bwe tunakola deeti 4 nga ndi mwobu olwo ligenda okujja nga tulyaki abantu abamu tebakirinaako obuzibu abamu bateekamu lwaki mujja gye tuli ng'ate abo abatalina buzibu gye bali okimanyi okimanyi abakikola ab'ekkololo sooka owulirekolera kololo ekitwale bwayise nansa nawoli abantu abatwala abantu ku deeti toyogera bintu bya kisirusiru nenasa nawoli abantu ndi we bwayise nanga asinika ebinnyo nze ndi musiru bwayise eri amazzi gye gayitamu bandiina mukola bintu bya kisirusiru bagambe nti amazzi gayita mu ki twala omuntu ku deeti gwe nga mwagaza kati ffe tutwala abantu ku deeti ng'omutwala ku deeti ki oyagala nawe ngusoke nkutwalireko omutwala mu Lubigi ku deeti nawe omutwala ali ku Mulago bakabazimbira mu bitala ku flyover zisibutwala mu Lubigi omutwala mu Lubigi ne babasenda ate mune tonjasamira nnyo nakakutwala mu Lubigi emirundi emeka ngonjagaza ki tulaga nti programu zange zimanyi nnyo nakakutwala mu Lubigi emirundi emeka ngonjagaza ki nze ondetinga stupid gwe kati nze nkoze anti gwe yasomye ebiri gwe yalese kino ekindi kakati gwe nawe asiriwala njagala kakati ombuulire ogamba mbu abo eri gye balide bali kati ki ekikutwala enateete ng'omanyi bodeeti nga bali ntinda ki ekikwagaza omusajja wa booda ng'okimanyi ababoda enfuna yaabwe notaliko mukada wiigi emitwalo 2 anti kati gwaliwo era gwolesa ebyekisiru ebyo simanyi badeetinga emirundi 10 producer odangamu okumpa emirama gye gigenda okunvumya waneno nawe olega omutwe toyogera bintu bya kisirusiru toyogera bintu bya kisirusiru ekyo kiproducer tekyasama gwamanyi nawe nodda ku byekigwagwa n'oteeka wali ayinza okuleeta ekyo ekintu kimu bw'oba okimanyi nti omuntu omwagala lwaki gwe tomutwalako ku deeti ogenda kunkuba engeri bw'oba okimanyi nti omuntu omwegomba lwaki gwe tomutwalako ku deeti bw'onkubira n'ongamba twesange watusijja wangi gwe gwawoza mbu simanyi abantu tebagala ku kkubo bagala zaawa do believe in one uzima bagita batya one night stand ozikiririzaamu I don't believe in one night stand but I believe in sex on a first date ate date bye biki ekiriza lyo tesanga kukuba yo date yesoose kirwe kiba lyo tesanga mu kifuli date yesoose
Nebo tubera mu kivulu bagenda bakuleta drought. Ali oyagala kujja wano ngende bakutimbira obumuli. Bamuterewo gazebo. Tugenda tuka mu hoteli nga yenyini ategese tebo yakuyita. Bana abaweereza yennyini agirebwa ali akuzede leero ze nono. Zekati kagambeji dikimu okuvaira kwato mulade mutwali abachali bange twali bali aba nga ndi woku. Ngero babuli omachiika ensingo. Nako waba kati ono yinza okugenda n'oyo omuwala gwoyogera kaabo mutwala ku date. Owawuba abatwala mugenda okutuuka awantu owawuba nga gamba nti simanyi tudde eri gyotera okugenda. Ng'owawuba yabuuza. Mugenda otuuka ku gate y'ekifo we mugenda nga sikaali amumanyi. Supervisor w'ekifo ng'amumanyi. Kati receptionist. Iyo ntero genda ino olusi nga nkoye wakani nga kambere. Face kyo. Tofayo genda maayo tomubuuza. Ogenda ono sanga sikaali wa wamanyi guba musango. Nedda. Akumanyi obuze kola woki. Nze ntero genda. Kakati nakyo nkubuuza. Omugaso gwa singa otuuka eruzi ng'obadde ne balo. Ng'olaba ba inmate b'eruzira bamumanyi nnyo. What do you think? Musirikale nga si musirikale. Nga ba inmate bamumanyi nnyo. Ndeba wangera bamumanyi. Kyenkubuuzizza kirala lwakuba oyagala kuddamu kyesibuuzizza. Ogwo omutwe gulinga omugolole. Kakati njagala kugamba ekintu kyo. Ekivaamu nga batubuuza. Ekirivaamu nga batubuuza. Kakati sugar ndowooza genda mu ruumu yo bagituuma nayiyo. Abafe bagiyita. Anti ngamba ku hoteli nga ruumu bagituuma nayiyo kuba buli lwojja gy'ogendamu ndi yakusanyusa. Because nyinza okuba nga nkoye wakane ngamba kangendeko wano nga bakimanyi ndi. Ne weetwalayo ggwe. Ggwe. Ate watya bw'otuuka ku receptionist nakugamba ng'ate ono leero gozze nayo akabi. Anti kitegeze olusi naleta fei n'abasamira nga tebamusiima. Nedda omutayinza kuba mukazi muno osiyaga. Osiyaga. Ebyo ebinyo byamwe byemusimba musimanya abasajja b'ennaku zino tebakyawangaza Smile gundi. Gwawangaala gwe wangaalira wa. Nange mwenye nandyagadde tuwangaaze. Naye nkufunye leero enkere emisana n'ombuuza gy'oli awakansi gye nkulabeko. Kati nze ŋŋaane. Ye naye kirala. Naawe nno boofuna. Aŋŋaane. Nammwe be bafuna nammwe tubeewuunya. Didako nga walabye ngeri nga papa wano nga baba mugambye nti didako nkulinze wano nkusabye namba yo oloza tumalugera ulida nkusabye namba yo oloza tumalugera kola kimudda magera kali ka business njagala baseko ho nazo kugamba nti oba asuubula block mukama nyambi onyanguyirize enkeera ate mbusima yangu linzeeko ye bagamba nti ezigwa obulungi bakulagandage kati gwe mbulirayo kale oboga mamudo mbwadetinga mangunyo mbwadetinga ate ncha natege ekibatu nagambye ekintu nakisomye gwe wakisomye abakyogera erogezo kyogera nga nabo kikuyingide enesimu wagulangulo baba kuwampe najigula buwagendo jigula wasooka n'ogiraba n'oddayo n'omala omwezi mulamba ng'ogenda wo ng'otuukawo nga bw'ogenda otuukawo olambula simu yo ng'ogirambula kakati abo basama badegamba nti bw'otuuka ogula lumu kyogenderedde kakati ate bwe nkuba nkufunye ate naawe katonda n'onnyanguyiza n'otakaluubiriza ngate nzira mwebyo ale ya sibuli mukazi alino twalibwa ku date wasibuli mukazi bayino wangala naye babaze wakasite kanto ino mmolya kakati ye wabakiriza kati nga gwagambe ndi believe in sex kanguza ekintu kimu ogenda okusalawo okujja ewange nga kye kikuli mu mutwe kati gwobaze kola ki gembereka otulabe film eyaki ewamwe tezirabika toyina YouTube banaye olaba byolero toyogera bya kisiru ngubuuza ulira ogenda okusalawo okunkubira okungamba mbujja waka ulira nyabo oli tetulina kye tumugamba tukugamba bintu byaffe bw'owulira ogenda okusalawo ogamba mbujja ewange nga kye kikuli mu mutwe ono naki kujja kubeerako naawe tukole ki kati nakyo waliwo ogenda n'ovaeno n'ogenda nti ngenze kuwumulira mu saaluuni oba mu saaluuni oba ogenze olina kikututte solo genda ng'olugambo lwe luntutte kakati neeno olugambo lw'ebitundu lukututte olugambo nga lukuli bubi tebuda mukola bintu bya kisirusiru bwe bawulira ndi bikkalubiriza ate olwo abasajja babeerayo ne batatulya kati abo bw'ogira nga obeera nabo ffe otuleke ewwa nga ngenzeeyo ati abo bw'oba ogenda obeeremu ewwa ngogenze ewwa ewwe and how can you believe in kati mubere nabo neda agambye ekirala ogambye nti no you believe in sex on first date kakati ate how do you believe in that nga ogambye nti toyagala bakutege kibatu neda ngambye kisoboka tekisoboka nze mbaddeko nabo nga tusula paka ku makya gwe kyego bawanyeddemu nga beerabiddemu era biziti kyatuuse ate ne bwonywamu nabwo nakyo kiba kizibu eri omusajja gwe naawe olina okyalimbani
ndowooza omulabye ne ba vegetarian nabo balina ono si vegetarian vegetable nedda mutege yoyo omwerazi kati kansoke mala okukola yashoze nikubire ngenda kubira ku ssaawa 6:13 kati oyesamaaki halo uyu walugembe omanyi kyeyantaba gwekiwa interview aye dindako ani ayagala interview walugembe Dayas walugembe amubuziza oli waka twaliza muri kubuuziza ndi ogambye otya naye mwana gwate nkulabire olowooza ndi simu ffe tuba tetuwulira kyayogera ffe booliko tuli bagezi nnyo lomuleyaterokerimbamu neeta amaloboozi go ate nze kadi nze ebintu ebyo sibikolera na ku ssimu biriwa mbusimanyanga mbonjogere mbu kiki naye kakati ebyo byonna byonna okuva olwaleero bw'obanga obadde olina ogamba mbu eriyo ababikola ebyo n'obeerayo n'okola ki ogenda mu ddwaliro oliko ekikyamu angambye wabeerayo ngambye ggwe bw'obanga naawe nga ogenzeeyo obuziba nti nze nsabiriza nedda kakati olwo bali olumirirwa baaki leka bakusse ngumi kya producer oyo yasama magamba nti producer muleke muveeko abimpeereza nga mulaba kakati amanyi alabye mukazi alabye byotera kukola okitegedde kyekivubuka kyensiriwalira kakati nze emusimba ebinnyo bw'olaba nti nno kyenkugamba kikyamu todda gwe bagambye ndino tubeerawo nga tuyaga nnyo mbanamanyi bw'oli osanzeko abasajja abambala akawungeezi nga bagenda gye banasanga abakazi oba abakazi bw'osanga bambala nga talina najalaga nadda ku kkubo nga n'atambula naye bweyegirisa bw'omuyimiriza n'agamba nonno mbadde ntambulatambula n'omugamba mperekerako keeka tulabeka firimu bwe tuba tetuulweyo naye mutuwulira essaawa 3 nga tagambyeko nti obwayi bwe tugenda nga tagambyeko oba ofuna mbuto zo nawe funa agamba ki bweja yajayo ekiraga yawase lwange tewabize kago kapeepo babagamba babagamba method yange kisa kya mukama babagamba indoni gyeziri ogenda afiya kisa kya mukama kundi akitwe ate kumalira munda family planning method kisa kya mukama nzate nze tubere ku bunkenke mbwate bannaye oba gayingidde oba tegayingidde agayingira lumu n'omanya abo abakugamba nti nno tubatega ekibatu bagambe nti balekeyo okujja gye tuli tufe mmwe kojja wangi gundi bina bedi bamuwawaabidde we muwawabi bamuwawaabidde nambwe ayagamba nti no yamwogera ku kalebule era ayagala either addeyo we batuula olaba nga tunatula ne tuogera nga tumwogerera tulina okudda tuddemu omwana kituufu bw'aba takikoze nambwe ayagala gundi akawumbi baba bakisengula nedda ekifo nga tuvudde ku ekyo olwo oli aba aluguddemu olw'akawumbi naye mu byonna byonna mwayizo akawumbi ate ffe naye byonna byonna ekikulu mu byonna okusala ekigambo nga kwa bbeeyi anti kakati okisala omanyi oba okisala kisale ng'omanyi era nange nekwata omuntu asalako ekigambo kawumbi nambwe ayo ye yali mutuufu wabanga nga oli yakyogera kati kyabaakola yakakase nti teyabyogera nedda lwaki mudda ku mwana wo oli ne mugamba mbu siwo ye kakati bina yali atandikirawo okugamba omukisajja nti omwana mukyalawo gwalina siwuwo olwo yali ayamba ate lwaki nambwe ayo aloopa bina omusajja yagamba kubanga omusajja yagamba bina ye nayogera mu kamera kakati bina yaba ayogedde okwogera kati asamwasamwa kati yannyonnyole nedda twagala kugamba otegere kyoyogera omanye nedda kyoyogera nti byoyogera wulira ekiriwo wulira kyetugamba bwobukakafu mubujjawa nti omusajja yagamba bina ng'ate ffe ebya bina tubiraba nange ne bwino mulina nga yekakatikati kati amugjeyo yavuddeyo omwana aleta akawumbi Beni nagamba ajja kulabirira omwana ani yali atusiza bina nagamba
gundi yali yasaba daddy ate kati chiwa bina buyinza kwogera ku mukazi woli nti omwana si we oli bamuyita x nedda nekitegeeza ki onamwinako obusumula okuba bali bakola bonna ku ddembe kati mwagaza ambuze bina waliwo yali avulira mugamba nti waliwo oli omusajja kati ye bina alina omwana yina kubagamba nti si wa musajja gwalina Opa Fambo yavaayo n'agamba Suuna omwana oyo nno gw'oliko yandibanga wange era nkuwagabuwa mukebeze okitegeera kati nono nekyo omusajja nekimubeeramu kakati ekyo kyawa bina beetu kwogera ku mukazi w'oli Opa Fambo ye amanyi video gyeringa Opa Fambo reasoninga nga muva mu ekisirwa ate video gyeringa Opa Fambo agamba nti omwana we reasoningira ku gundi ku issue gye boogerako kati ye bina byagamba video gyeringa bamugamba ngasunga omusajja amugamba kati chiwa gundi maanyi kugamba bina kugamba oli ndi mukazi woli omwana gwalina bina lawyer oba family gundi oba dokita oba akola munanka yakola dini boba okuze tubwesonyiwe ebintu ebimu bannange toyingira kojja nze ndi kwoli nze okula ate nawe oyasama bulago yegwe muto bina wa myaka jange na yateze kwali gwate nze nkuze toli mwana no nze mbaddewo n'emyaka gyonna ndi wadda naye laba ate bwe batusanga bambuuza lwaki ntuuziza bakiteeka mu ntalo z'abaana abato bambuuza lwaki ntuuziza olukanyala bina atuuka mangu ku ttaka onayinza okunkubira nze obukulu sibulinaako kizibu lwa nsonga ndi mukulu anti kyeŋŋamba mu kyo kyenjagala ogamba oleme kuddamu kwasama nti obukulu mbonoono nze ndi wadda nze nakula nange nemanyi era njagala mbwagalirayo yensonga lwaki era naawe bw'obadde oyagala okwogera ku byekikulu nga bwe baba dating ngedda nga muli gye mwatandikira ku byakunywa oleka ayiwa kumanda wasuze kuki wasuze kutebuki basula ku mitego ate naka video akamuke ndalabe ngo ina woli ate na wamale kugamba mugambe ntikate oyina wabadde ng'olina mukola oda ya byakulya olinga amazina awe ewa mubbala ewa nze sinalinyako mubbala nawe olinga n'amazito nja samira gamba walayo erinnya lye kuliko balikujjeko sinalinyako mubbala nego kimenyi geye no linzo bayina yekifo oyina kuba gwali ku geti ya geye na mubbala kiri nabadde ono yasikali wa geye nze gulo wekaza gulo sabadde buli omu ali wane nakimanyi eggulo nze sikimanyi nebucyango oli ku live nebucyango oli ku live nenzire wange sakubidde ekiro bwe yavudde ku simu n'omugamba nti weebase kyolowooza ntosobola kubanga oli gyewabadde n'okubira oyo simu buli lwokuba obaka mubbala abeerayo ebireekana maani nga mumanyi mufumwe mukubira amasimu nga mubbala nga kiki ekikwekatankiza byokwekatankira badagamba nti oyiwa kumanda baleta kulaga katamire kankaleke kankubuulire gwe olaba saba mugenda kujja neno munnefunire makanfumita engalo munsalako ebigambo yogera tewagala tumanyira munne twakakuteekako engalo tunakufumita ku ngalo oda muzinfumita kati engalo zaffe ziri bwe zifumita giroti wenoolinga namulimi wabula tonja samira ugwe mwamanyira kuluma njala waleguze kujirita nze nyiza okuluma enjala kati oli mukogerera nza kakati ezo zezikola zitya ebyo ebintu byemuliko byemuli mukunja samira nombolo kubanga muloza mwannefunidde mbolo kubanga zubeda yagenze nze musobola bivamu nembyekolera ani eyefunira ani nentula eno side nentula neno temudda mukunyikanira oba se kyo fei jangu tubikole bino bisabuka sia oyimuyita mwangu ajja kuzitoowerera ajja kuzitowa temumira pana dongo mtoguluma neba nakajira wano basokedde ku bitundu byange bya chama nensirika agwe yazabye yazabijajamya gambya bitajajamya wano ngolinga asibye kadali kati mbijajamya wale longa nzena nyamba na guni nango ye namba handi oyizo bayo zobe bise nengo bijajamya kumumwa oluva gwekolera lisi bakugambye ndi yo kati obibise nagenzeko mu bbala kugamba tonabeerako mu bbala sinabeerako mu bbala nkutadde nego osubirayo kulinya ku train eyingira eggulu nze nina akatabo akabagenda mu ggulu Allah ate amanya gamwe gakyali mu pensi kangula ekintu kimu mu ggulu waliyo omulimu ogu banoonya muntu akola ku train tebasobola kugukuwa
ku bulimba bw'otambulizaamu ebbanga lyo baba ate oba ku mulimu gwa toyi nze nina akatabo kabagenda era gwe shuga ne kusanga musanze mu ggulu bwedi manye yo geyeena ogenda kunsangayo ng'okolayo ki ng'ononyeeyo maama wange nze maama wange yankwatira dda ekifo ng'ononyeeyo jjajja waani bankwatira dda ekifo dda omanyi nina ebintu byegenda ntunuulira bwe nti omubbi aba alowooza ndi ate babba be babbi anaagenda mu geyeena ate kakati yagamba nti gwe gundi tojja kgenda mu ggulu kuba kakati gwe byobadde oyogera byonna byonna na buli kimu bwe kiba nti nno era bwe singa ndituuka nga mu bagenze mu geyeena gwe nkulaba okyazannyira bweru ŋŋenda kuyomba nnyo tebali siriyasi nti abatwala abantu mu geyeena nga ntuuseeyo nga tetuli naawe bwe tuliba tetuli naawe ati kati era gwe shuga olaba osobola nze ndi side chiki wa Katonda kati sisobola kubeera eno mu geyeena ebyo mbiveeko nammwe mubeerabeeranya bemuloza fena olwokuba ntuula nammwe I'm not your usual ate mwikomeo mangu tukole oliki oliki ne mutwe ko connections nanze mulimu ebintu byesiyinza kwogera munnange mutwe ko connection baduna mulimu bye batamwogera enense tunyige eti ofuna ku mukisa n'omulabako mukomeo tukole amanya okujja n'akulabako mumusaba nsula naye ali atya Allahumma mondekenze ali atya nze omanye nina ebintu ebimu byentya naye tugende mu maaso ku kirala kakati tubuuliremu oli w'amaanyi va ku mmwe oli w'amaanyi mama Maria ono si Maria andi kebatunona balesa abazungu abalala lwoli baleeta omuzungu ng'alina olubuto luli mu past tense bireke banna nga babalese bali balinga bizolozolo fayi kuno ofunako omwami banayo nalinga abeera mu buzannyo bw'abagondi alinga abeera mu buzannyo bw'abantu oli alinga wano Miguel wano fayi tufuna motoka etokotanga kidyeri tugenda kola naye kakati abazungu soko bagambe hayi bagambe wane no nabo bagezi bakimanya bagamba mwafuuka babbi nga babategeera gwe nabakoli waliwo oligayali kati omukazi yajjidde ki era n'abalina obubina baali babalaba ne batwala muliye olowooza nti obubina bukyatunda tebunkolera kabina tekasige kafumba ate era teri yali akafumanye naawe onawoza mu akabina oli owakanu oyo agw'ensimbu gwe tofaayo ayaniifi bano balinga bano balabika ba Mexico babeera abalungi lungi bano si ba Mexico basudani abo ayist kakati nze kankubuulire byobadde oyogera byonna byonna wangi Jowiranda yagambye gundi yagambye Spice mbu amusinga talent wise bino kuyimba amusobola gwe n'ogamba otya gwe nga gwe nze ndaba kituufu kuba kale anti Joey yayogedde Jowiranda yayogedde nti asinga Spice naye nti kati ye aliruddawo Jowiranda ennaku zino alinamu stress buli kyayogera nze ndabira ddala ng'ayogeza stress kati aliruddawa ye gyali alina akayimba eno njibafumise ngaligwa lya kibeere eyo yagamba nti yasinga Spice nti basajja bwe mukola kitemuka ku mabeere nina kyembuuza gundi kati yagamba nti Spice tabalina kyamanyi tamanyi kuyimba ye yamanyi okuyimba kati aliwa nenda kati yayimba amuyiteko anti amuyiteko okusinziira ku bbanga Spice lya osobola oyigiza jjajja osusa eggi kati nina kyenkubuuza gwe kati oyinza okwepambalika ku maama wo nti omusajja bamukwata bati experience ogifunye essaawa zino kale singa obadde n'omwana w'omuwala emyaka 15 najja nakugamba nti omusajja bamukwata bati anti ogambye oli yakayingira endongo taata wo gyali anti kyeŋŋamba bwe kiba nga maama wo ali wa kitaawo oyinza okubuulira maama oyo gundi buli omwogera naye
mama oyinza omubulira ali omusajja bamukwata bati omusajja ki nolekyo njagala kugamba ekintu kimu njagala kugamba ekintu kimu hata ndabyeko viewers naye banna nze sirina viewers abikula mbadde nina kyenkugamba gwosinika nuduzi wamma mbadde njagala kugamba kimu nze mmanyi nti omuntu kati oli okuva eri kifaanananga kati omuntu okuva eri waliwo n'agamba ndi nze natandise okuyimba maze emyaka 3 nyimba kati nsinga lutalo simumanyi mu talent nsinza lutalo talent Spice ayimba bubi Joyranda wammwe talina wavuganyiza Spice ayimba bubi omuyita size ayimba bubi kyogere ekijjeemu anti gwotuletedde gwaleso omulamu Spice ayimba bubi ayogera bulungi ennyimba ze kakati n'onyumya ezizo kati nno bw'abagomba omulowooza tetuganye Joyranda muyimbi naye si muyimbi ku Spice naye Joyranda ayinamu kasitulesi akamutwalaganya alina ebizibu towakana kati emabega kawe yabadde avuma faani namuwemula namuteeka wali anti akamanyiro anti ekiri olandukira ne kuba kumanyidde oba n'ekizibu kati olalo singa ne Spice avaayo n'alandukira ku Joyranda wajja kubaawo kizibu kisaanyi totya kisaanyi busaanyi kimala ne kitambula ne kigenda ate tekyoki ekyo kaakati buli lw'olandukira ku muntu ayogedde obaako n'ekizibu kati Spice ku magezi ge ne Spice ayinza obutamuddamu kubanga ayogedde yaani Spice yamuzeemu tajja muddamu wama Spice tomuddamu Spice yamuzeemu my Alika Rentals asangibwa Massachusetts neranga lidako yo yes my Alika Rentals asangibwa Massachusetts nedda bannaye enisho yamwe asangibwa Massachusetts neranga yatekamu ensimbi yes abalina emmotoka ez'ebbeeyi zonna posh cars ompanseke emmotoka munyumirwe ebulaaya alina ebika ebyenjawulo bw'obanga oli mu Massachusetts emmotoka ezijja mu eyo ensi emmotoka ezijja mu ngendo mu bantu ne mu togendayo gosira vitizi pulimo nedda ojja kufuna emmotoka nga Cadillac Pontiac ojja kufuna emmotoka nga Chelsea toso asangayo Sienta emmotoka eziringa Audi olabe Jeep zichoroki Alika Rentals n'olwekyo bw'obanga oli mu America ng'oli mu Massachusetts Boston genda bugenzi mu Alika Rentals weefunire ku mmotoka ezitegerekeka zoba sobola okuvuga ng'ogenda oba ku mukolo oba ogenda ku date oba olina omukolo gwonna ogw'engeri yonna so kakati bw'obanga otuuse gwe tugenda bugenzi wali bugambe nti Alika Rentals yeno njagala ku mmotoka etulikamu omuntu ng'agenda ku mukolo bwe guti ngenda ku introduction tulina akabaga tugenda ku pikiniki zonna buli kika kyonna balina n'emmotoka nga okolera mu conference limousine Alika Rentals abasabuka baŋŋambye wano waliwo emmotoka buli kika ana yasabira muli agamu agagabi ne ali naye akimanyi nti tuli muswawumu ajja kubagamba oba mwesiba shawo nyamusirigira lisiti baba oba muweereza tetusolaganya mugagga waffe wamma tulina internet ya Airtel edduka speed esabuka obuweewo mukwano bulungi ewenyuka buweewo kyokka teno aba Airtel omanyi kye bakoze kati bakuwa router then gwe ne weeterako subscription naye nga router bagikweredde ku bwereere ate bagideliveringa bagambe bagimpe nina omwana bamwita budget yankolako sirimu erabira era Airtel omwali binjigiriza nti mbikole otyako subscription osana nokubira gono osana nokubira bintu byangu bakuwa wifi ate ya 5G kana bwekati bakaita homenet ngawaka kalungi nnyo osobola okuyungako abantu ne bannamawulire abasinga batambula nako mu nsawo ng'amaalo nedda oyungako kawaka lwaki obutambula negundi enene bwetyo ogula kamaifi kale mukwano boba nkyali mu interview mutoro waŋŋamba otya nkyali mu interview oyogera ki ebyo ekikati omanyi kiti bamukutali ku polisi y'ewandege ya nkyali mu interview mutoro osiiba naye
Wama Mimi's Glamour beba ina sharia hijabu okuva ku mwana omuto ddala paka ku mkyalo omukulu tulina n'amakanzu like ebyekisilamu byonna biva Egypt. Mwalesa amakanzu? Shanku tidda nyonyola gwe yasirawo. Mwalesa amakanzu? Tulina ebyambalo ebyekisilamu. Mukwano. Tulina engoye z'ekisilamu nga bulwambala bwoti Imani ejjirawo. Imani ejjirawo. Kozi mu byonna ekikulu kye basinga okuba balina obukaayo obulungi first class obukaayo. Ate nga buli authentic buli executive. Ojja kubanga ofuna ebintu ebiva mu Egypt n'ebintu ebiva ettake. Genda walimu Mimi's Glamour wali ku. Ate balina n'obuwoowo. Balina obuwoowo mu nnyumba, balina obuwoowo ku mubiri, obuwunyi obulungi. Obutiti weebuli. Nabwo weebuli. Nenga sibwa wano bino bibatungira bafundi kwanga gundi. Bino embira. Ebya group yamwe gye mulimu eyabasemba. Akatiti ko kalimu yirizi. Ne bwe baamu si kikulu. Ekyo si kikulu. Tukuviire? Otukoye nnyo. Ate bubbles. Bubbles biti wamanti mwe munchankalanya. Bubbles biti wama be bakola ku nsusu zaffe bakola ku beeru bakola ku baddugavu. Bayina skin therapies izo nazo na. Bayina ebyomunviri oil womunviri nga oba enviri zo zibadde zikutukana ddala fa bakozesa wigi mwano maaso hairline egena nevaawo kati ogula oil enviri zikoma obulungi nnyo bakola ne ku kirevu naye kirevu bwe kibanga kibadde kyagiraagira kiti kyasagala bakikuweerera bakikuteekeramu balina akazigo kaabwe ke bakuteeramu ne ka spray ne kimyamyansa olaba n'ekyakamada nakyo kitandise nange ngenda bumper scrub alinga kachai awunyanga coffee naye omwami abayagala tunaababa omwami ki obugamba nti abaami baagala tunaabe bino bebazimba ebisaawo oba balizimba kisaawo ali ku DP ya WhatsApp mulala ali ku olubuta mulala kyekinaajamu abantu bo negwe ekimayo ogenda kufa tenti y'abaami bo esinga abazoziiga abantu basigala bagamba omufuya bakwasaganyanga atya oba iwaabwe ne bafiirwa bazimba tenti y'abako nga tebajyamu kwate simu tukwate esimu mu interview ya wano kwate esimu ashubwa kwate esimu atijijeko bana wano tukwata amasimu embeera eri ew'omukyalo oyo ne Johnson tayina kutuusa kweyo mbeera ennyo bw'atyo era nga ogerera kebereyo yawashe mumvira nenkola mu Sudan Jeje sounds bagamba genda yo pangise sound oli wakabi bango olina mukolo event number okozesa jeje umanyi kakati bagiyita jeje events kakati bwoganga okozeseza ku mukolo okozeseza byuma bye nebo aba mugole nga mukambwa atyo bano banyo yabata kyano bye ate tayinza kumala mwezi nga ng'okyatunulira mutunulire buli kimu kiba kimaze okutola nolwekyo bwoba ku mukolo genda abantu beewuunye bw'obeera ku mukolo nga kuliko ekyuma kya jjejje egisigadde olaba abantu kuddukayo nga bajja eno okitegeera waliwo ekyalo kye naliko nga bategesa ekivulu naye nga waliwo n'omukolo ne badduka mu kivulu bajja ku mukolo embeera ebeerawo ng'ekyuma kibadde kirungi nnyo nolwekyo genda bugenzi mu jjejje events manda express bagamba kampuni yokka eneesimba okubanga ekutuusiza wano emmaali yo okuva bugenzi eryosuubula ogirekeyo mugambe manda ndetera emmaali yange eyo ate manda kye balina bw'obeera ng'obadde tolina ssente ng'obatuusiza kuno ebintu bo bakuwa ebintu n'ogira ng'otundako nga bw'obasasula mpozi mu byonna ky'oba olina okumanya ate bakola ne group egi tebaliiko nti ate konde ino onagyetikka ogigiramu bw'omu bwe muba mulinga 10 mwenna musobola okuteekamu buli omu n'ateekako wasobola paka tumugijjuza yo n'agireeta beba manda boto bazanyirako komanda mudogo baiza akwagala nya kunoonya nze nkimanyi nti anjagala kyali wange andi agala mutule mu komunyo mwayewa yemu ati mbadde manyi nti akubye essimu gwe omusajja mukwate mubuli olise ekisumuluzo ana etonja samiraga mwago ewange si wa kisumuluzo sio batova uwo yesuze waka gwe tosobola kusula waka ku lunaku lwakubi Russia muva wanene saaza muzawedde kodi omusajja akomyewo bisumuzo tabiraba bwe bana goma twagobya abasajja
Wereo cha ngamuwaza abasajja balina date tezikyalwa nga okwakuba esimu ebyo byokola tamanyi nti omumutinga esimu eri mumabeere Johnson esimu yiino eno anti nze nsomyeko lya Johnson wamanze ku lwange mbadde ngamba bwenti kwate esimu tekalya wano kwate esimu kuba tuleme kubeera ku ekyo esimu etumazeeko emirembe mukwate ewe bamalako gundi time yammwe ekola yaweddeko dda kale nyabuka sitabuli byoyogera byonna tetulinaako kyetukosezza bukosa wabula buli kimu kyoyogedde kivudde mu kamwako nzijukiza bujukiza abalami baffe bwenna nti tujja kuba n'omuzannyo ogumanyiddwa nga balya n'enseekeezi ku weekend bannange mugule tiketi mugiye mugule tiketi ndowooza ogenda kungulako tiketi balya n'enseekeezi wandiikiddwa Ssematimba Ibrahim Kagatto era nga ne gutendekebwa omwami Benin Sebunya bwetyo gujja kuzanyibwa ku National Theatre mu biseera bya Easter byonna tujja kuzanya ku weekend ya Easter yonna mujje mugule tiketi namwe abandyagadde nga gwe tojja kujja kale ng'olina bw'oyinza okugulira mujja kubanga mutu contacting essimu yange eri 0 752 4 3 noba nga ogula ku tiketi zino muleme kuwoza nti obumujje nga bantaddawo mudiro kale muwoza njagula omukyere gonna njagula kino kyonna kyonna njagula nga omuntu mugenda mutya ne mugula emmere mu kufa kw'omuntu ng'ate yafudde enjala kikola nga leero nasiibula njala tubirako ku CEO president wa Luseke naku zino tufa CEO president toliiwo naye munaye ebintu bibi nnyo mpozi ntumirako abamamba bumumwe namwe namba tumiddeko nnyo nti mwebale gye mukolako Kizito Mustafa Godfrey Kizito Musisi Kalenge Nalongo bannange ne chairman mwena Ivan mwena mbatumiddeko nnyo tujja kubanga tusinkana akadde konna pozi ne bannabugerere mwena banakayunga mbagala nnyo mujje temukomeeyo omuzannyo balya n'enseekeezi gujja kuba ku National Theatre mbiseera bya Shamima Yanja girodde tufa Shamima Yanja bwali batanadda tujja kubasigala nga tufa kubanga be watulekera bonna tekuliika tufaako tulya kimu tekiri kusuwa tutambula paka okuva gye tuva paka gye tudda ebisiikirize bitandise otubula nabyo byennyini tetubira buli lwe nkulaba mu ddungu ne ngamba singa wantwala n'onsuula mu ddungu naye eyo gy'oli tolinaako kasente ku ssimu kuba wande tumanyi bwe tuvaawo we twogerera kati okujja twazze naye amaddayo mami twogera mazima omanyize amazima ngaagala gwe mpayo mutwalo agenda kuwa nesene tekuluma nnyo kuba ogijjayo ogikuula bukuuzi mulumira ki naye oyo alabika abanja oyo abadde akuba ez'okumu abanja kati tugenze kakati eyo yembeera ebaddewo bannaffe tujja kuba nga tusisinkana ate ku lwokumeka ku lwokuna olujja mukama abakuumi